Nze mutabani wa Stacia era Stacia ye maama wange kuba ayogera alokopya kale tugero kigatagatamu nga nange ndi mwogezi embwe ezalambwa tukulaba lwa butono na bumpi naye emyaka mingi nnyo n'okusoma somo oli mukulu kati nze gayagana nayingira top class nga nina ekirevu tondaba kisa otandise ebya TikTok byoggwe kati ekyanwanyanga okuva obuto kumpita muto tompita muto ku butono bwoliko ku bumpi bwoliko bukulu nze njagala nnyo obukulu okuva obuto bwange ng'olwofa kyogoba kyoyagala kweripa anti kati tompita muto lwa nsonga bw'onsanga nga ndi mbasajja abakulu gamba abanyumiza sensi musajja mukulu kugamba ndowoleze nnyo nti ndi mukulu banga abavubuka emyaka gyombi bwekibeeyisa abakulu baba balina bye babala ebikulu kisinziira kubanga kati nze wenneeyita omukulu ng'obala ebikulu nga mbala bikulu kitegeera kati ne ideas ababa banyumya nange musajja tokalaba kasajja kakulu nze kyemba najjagalanga nnyo okumpita naye okubala ebikulu ekitegedde okubala musajja olwo otandise toliyeeyo siriyo ndiendo just weyita bukulu just oyagala nyumya n'abakulu of course ne ideas mbere nazo mumbozi z'ekikulu kikulu nnyo ekyo muganda wange ndanyumyanga nawe awo ndoka TikTok eyo nagijoininga omwezi ogwokuna nga 12 2021 period eba kyali ntono nnyo olina kyogyenyumirizaamu TikTok onjenyumirizaamu lwa nsonga ate eraze nnyo amaanyi gange dhani ebirala byewagezaako ate ebirala bye nnagezaako amaanyi gange ate gajjeeyo enzi gye nalowooleza ekisemba ate kati yeekoze eki yentadde kuba kuwoza abantu bantegedde nnyo ku TikTok sinza ali awalina following ennene kuba abaana mwe bali abazirina abazikuba abazisookako n'abatazisookako nga bazze mangu naye nga I'm among the best. Program ene kutusibwako aba Pulse Construction Company Limited abakugu mu by'okuzimba bazimba kalina ez'ebyuma saako n'okuyiwa enkokoto basiiga langi n'okuddaabiriza ebizimbe ebya business n'amakaago kosa ne kalonda yenna akwata ku by'okuzimba basangibwa ku Bobby Wine Road Gayaza kosa n'ennamba y'essimu nga wogiraba wansi awo WhatsApp naawe ayagala okubakubirako. Kisitu Electronics badiringira mu by'amasannyalaze solar panels ku size zonna amasimu agatayita mu mazzi flat screen fridges ne kalonda yenna basangibwa ku Hanifa Tower kosa n'ennamba y'essimu nga wogiraba wansi awo gw'abeetaaze osobola baweereza ka WhatsApp kosa n'okubakubira essimu. Ziwa and Sons suppliers w'ebikozesebwa mu kisenge ng'ofuula ekisenge kye ekyenjawulo kirabike bulungi gula amasooka amalungi bed cover duvet mosquito nets towel ne kalonda yenna agwa mu kkoero basangibwa ku Mukwana Arcade n'ennamba y'essimu eri wansawo Mariam Masa mchara muyimbi mchara mzadde ensonga z'abaana azitegeera nnyo ku YouTube Mariam for Children subscribing awuliriza music we omulungi aliko Facebook Mariam Music. Okay, zerujja tuli ne omuto MC Stubborn omusajja yekoledde linnya ku TikTok tudde twagala tu understanding impact ya TikTok mu Uganda abaana abazi ne bagikozesa bagifunyemu biki ayigaseeko etya eri obulamu bw'omunnayuganda byonna bitugenda okuba nga tutunulira naddala nga young generation bagezezaako okuba nga bagikwasa maanyi so MC Stubborn ogamba otya ndi bulungi sebo oli bulungi ndi bulungi mukulu lujja sanyiso kulaba manyi essanyu lyempulira nga nkulabye lwaki owulira essanyu zatali kikyewulo ekireeta essanyu ng'onda essanyu lyensobola okunyonyola nga ndirabye nze ndimanyi mu mutima gwe kati lindekere bulekezi gwe kyomala ndi musanyufu full stop kimala nokoma terikomye ku mutima ndiraba ne kungulu kati kolirabidde kungulu ki ekiri munda manyi essanyu lyempulira nga nkulabe mukulu lujja ndirabe edduka MC Stubborn kitambula kitya nga tunatuuka ku bya TikTok omutufuukidde ekizibu ekyo ate nakyo kizibu kirala naye ku bino ebizibu ebiriwo everything is going on well katusabe busabi muze yennaku ze yatugamba nga ziweddeko paba genda kuli ejjiwe lyabika tutandikire ku linnya lyo amanya gamatuufu gwana amanya gange bampita Bale Frank Kanubra tekuli lyefaananyiza Stubborn liva wala kiyita MC Stubborn lijja liti kuva obuto bwange nali musajja nali mulenzi mulalu nali kasajja kaddalu kuva buto nkulaba obutono bwobwo bufaanana okuba akantu ak'ekizibu bufaanana okuba ekizibu nali musajja waddalu gwe kyolina okumanya ku ssomero n'ewaka wonna siina ssomero lye nali nsomeddemu notuukawo nga tebammanyi
ate sirina kifo kye nali mbaddemu notuukawo nga tebamma kijja kuba kizibu nga sirikoze mu bubi nti oba ki nga kikyanga kugamba nga ki distracting obulamu bw'omuntu naye just embeera ey'okubeera stubborn yenjogezaako mu ngeri y'okusanyusa abantu n'okubamalako ennaku yesebo erinnya eryo stubborn officially sooka obuli omunauganda bwetugamba MC stubborn kyekikwa identifying nga kikyomanyikiddwako okukola MC stubborn kansookere kulya stubborn ddyo nga wenkunyonnyodde nti okuva obuto bwange nalinga musajja nali mulenzi wa ddalu kati wembeera omulenzi ow'eddalu nenzijja nga nkula bwe nzize nga nkula naye era neekanga nga eddalu mwe liri lwa nsonga tuyinza okubeera nga tuli awo nenjogera ekigambo nga kisesa neneekanga nga kikoze eki nga kibasesezza nemutima neŋŋamba ekimanyi nti bali tebampayiriza nyinza okubeera stubborn omanye omuvubi yalwawo okugamba nti mpunye engege naye ate waava eri ku society gyabadde aliko nadde no ku bbali lwamanya nti mbadde mpunye engege kati yenze nakirealizinga luvannyuma nnyo nti ndi stubborn ate nga nkuze naye kati nagamba naye kati maama ankubiraki nze nkoze ki kyembadde nnokola naye ankubire kitegeera kakati newe tubeera mu public nenjogera ekintu kitegeera neŋŋamba wano nno waliwo omulimu kati erinnya erya stubborn endyokerako MC stubborn master of ceremonies stubborn master of what ceremonies kalidalwa afuse master of ceremonies ku MIC nkikoze nkyo kigusa naye wastaboni gwe bakukkiriza osoma gwe abaana balalunga tebaagala soma kati nno nasoma wadde saatuuka wala wasoma ne bivaawa ne bikomawa nze omulenzi yasoma okuva ku nassale nensoma ne kiraasi etaagasa eya middle nayo nagisoma paka ku form 6 staboni nasoma okuvaawo nawona natuuka mu siyasa paka ku form 6 kati ki ekyatabuka ewaddakaawo ekyatabuka ewaddakaawo mukama yagenda okunyamba covid yagenda okujja nga nze nemalidde kiform 6 kyange era it was 2019 2019 bakyalimu essomero covid waggwawo infact olina okuddayo kusomero ng'okoze shiya ebadde yaki tugenda kuddayo ebidongo byakuyingira mu mutwe tebyanyingira kikuleetedde okugamba nti ebisomero nedda tugenda kuddayo tusome naye university kugamba erevu omuntu gyasobola ogendako ebbanga lyonna wayagalira kuba otula mu lecture room mulimu bataatabo mulimu abasajja akusinga emyaka 2 mulimu abasajja akusinga emyaka 10 mulimu bato kati nange sinza aliawo omuntu akula ennyo nnyo kitegeera era nkulaba okyali kasajja kati naye nga amanya emyaka gye nnina tukulaba lwa butono na bumpi naye emyaka mingi nnyo n'okusoma somo oli mukulu kati nze gayagana nayingira top class nga nina ekirevu tondaba kisa otandise ebya tiktok byogwe kati ni omusajja mukulu kati sinza aliawo akula ennyo kyekyanya nekoza lwaki abannayuganda abamu ffe twagala kukula twevuma obukulu nga toli mu bwenyumiriza kati nze okuva obuto bwange nze nompita omukulu nga tompise bebi kati nze kankusese ekyanwanyanga okuva obuto kumpita muto tompita muto ku butono bwoliko ku bumpi bwoliko bukulu nze njagala nnyo obukulu okuva obuto bwange ng'olwofa kyogoba kyeyagala kweripa anti kati tompita muto lwa nsonga bw'onsanga nga ndi mbasajja abakulu gamba abanyumiza sensi musajja mukulu kugamba ondowoleze nnyo nti ndi mukulu bagamba nti nga n'ebyo ŋŋamba oŋŋamba bya kikulu banga abavubuka emyaka gyombi bwekibeeyisa abakulu baba balina bye babala ebikulu kisinziira kubanga kati nze we neeyita omukulu nga mbala bikulu kitegeera kati ne ideas ababa banyumya nange musajja tokalaba kasajja kakulu nze kyemba najjagalanga nnyo okumpita naye okubala ebikulu ekitegedde okubala musajja olwo otandise toliyeeyo siriyo ndieno just weyita bukulu just oyagala nyumya n'abakulu of course ne ideas imbere nazo mumbozi z'ekikulu kikulu nnyo ekyo muganda wange ndanyumyanga nawe awo nno kale onzizizaamu kumanya agakuwa emboozi endala olwo nga mu bastaboni bo buno badiringa batya naawe kuba ekisooka oli musajja mutono oli mumpi olabika okuba omuto ate olabika okubeera nga woba ozizizza omusango weetoowaza nnyo nga badiringa batya naawe togezesa okoze eddalu togezesa ku ssomero n'ewaka bw'ogamba nti odiringe nange kale naate
omuntu kati buli muntu yayagalanga nnyo okuassociatinga nange by the way ng'akasajja ku kaddalu naye mwana kagezi okitegeera kagezigezi naye nga bassociatinga nnyo nawe kuba nze omuntu eyacooperatinga nga na buli omu kuba kati ku ssomero twabeeranga laga oyo gaayi nga obeerawo oliye nga bamutya naye nga nze sebo ngenda ne mukyokooza ne mujjamu enseko paka era laazima naye nga kyekiro kimanyi nti n'ekirevu ekyo kati gwe kyagizire ne mujjamu enseko gakati nassociatinga nga na buli omu nenfuuka stubborn kati mu kufuuka stubborn kwe kwongerako ekya MC kyenkugambye naye gwe kyolina omumanya nze omusajja akola ebintu ebingi biki ebyokola ebirala tubimanyi kisookera ddala okwetuuma MC si just nti kinti netekako linnya kitegeera kisookera ddala ndi musajja muzannyi an actor kitegeera muzannyi wa film actor ekyo olina okumanya ng'ozannyiddeko ngawa kakati nzanyira mu kazanya kayitibwa Station the House Girl under Almagic Management kazanya aka Station the House Girl kati olwo ndi mu kubreakingira actor my acting wejjira nzanya mu Station the House Girl era channel ya Station the House Girl ku YouTube eriko obuzannyo bubiri kako kemwasokera ddala olaba nga Hajati Mwali Hajati Station Mayanja oba okiwulira kakati waliwo n'akalala ke yaleesa akapya bakayita gye ebiri towakana kali ku channel ya Station the House Girl era among the main actors era bw'otuukayo n'oteekamu Station the House Girl gye ebiri towakana oba ondaba ekyokubiri I'm a comedian. Full comedian. I play skits. Ng'ate nze zeewandiikidde. Sobola okuzannya skits. Skits n'engizannya nga nze giwandiisa ate nga nsobola okuzannyisa abantu nentekamu characters nga 6 naye nga zonna nze azizannya. Nezanya nga ssenga nga maama ng'omukozi nga taata bonna ne mbazannya kozi manyi we beeyisa naye nga buli omu abayogera mu mbeera yanjawulo basenga aba n'eddoboozi ddala bamaama ddala eddoboozi oyinza obutali focusingako nnyo ebiseera ebisinga oba oconcentratinze booti olabe ki kyoyagala oyinza obutakiconcentratingako nnyo kati maama awo ng'okikola otya maama okwa-identifying nti maama baleeso n'ogigira ano n'ogisalira eno booti n'ogisiba newesiba ekitambaala ku mutwe Stubborn ndagambye eki okuva ku makya sagambye okwoza ebintu mwana gwe noine galamira leeta kibooko oyo kalakita ya maama ebewedde nozannya ya taata nozannya ya Stubborn yennyini ate yebanyangu kuba eyabayange nozannya kati kwegamba oba ozannya ya taata oli ozannyira ddala muzeeyi w'engeri gye yakuyisangamu oba majority bamuzeeyi beeyisa batya generally n'obazannyako olwo kati muzeeyi abasanze mulwana muli baana mulimu kati bamazeeyi banjawulo asooka nakakane mwe ba amujje ne mwamanya nti ono tasobola munne n'oli asobola munne mujje kyekibalyana kati otegedde nti Stubborn tosobola gundi nti wansi olowooza nno abasonyiye wansi nalyoka abanaanika emisipi gya leather ne mugiwu bataata kati ne basenga basenga esobola ndosobola obbazaamu tuluba lya maama we bati abakyala kugamba nsobola obbazannya I'm a comedian kale ate I do stand up comedy ku stage nga wobalaba I can do it nga wobalaba ku stage wensobola okikola era okola ki okakasa ekyo ogenda ku channel ya Almagic Uganda kuliko waka wangu wa stand up comedy okundabira nti kana akasajja really kasobola stand up comedy olumbuzannya ba stand up comedy kati fe tumukola like online, it's like an online show tukola video ne tujja uploadingayo kuba kati budde bonna olaba lockdown yatukwata mu tetuna stages we tusobola kuperformingira naye kati tetutudde obongo bwesera kati mu bwongo mbuteesera tugamba kati kye tusobola okukola ekyenjawulo mwemba mu kibira nkoze ndi okusurvivinga ne tukola ekyo ne tusangayo videos ezo ezange za stand up comedy wawe ne wako omulala kakati ne ku channel za Station the House Girl wolabira nti kati wana asobola oku actinga atona aba stand up comedy ewokusatu it is TikTok basically mainly amanya wega kyali awo si ganti wegali wonna ngalina no ku YouTube chikola cause I do stand up comedy I'm an actor ate kati
ne ku TikTok kwendi. TikTok eri etya emboozi mpanvu. TikTok okijoining oti enkola ya TikTok eno ogitegeera oti? Enkola ya TikTok eno ate yannyamba kuba ye yakulemeseza n'okudda ku ssomero kyemmanyi. Ssomero nzirawa TikTok eno yannyamba nnyo cause nali njagala ensi emmanye nga nkozesa YouTube na Facebook of which kiba kintu kizibumu nga naawe okimanyi. YouTube takes a lot okubanga okufuuka owakabi oteekamu nnyo okufuuka owakabi ku YouTube. Naye ate Mukama alaba waleeta ekyamagero n'aleeta TikTok ezeddako it is 2018 2019 yawo kati nga nze sigirinako ebiseera bwe nalina mu form 6 nga sigimanyi nako nkola bukozi video zange neziteeka ku YouTube naye ngera tezitambula nemaliza form 6 gitereka era okyogedde naye nga nze nina essuubi tibajja kummanya nga omanyi omuntu w'essuubi 2019 awo ndi mu form 6 naye era nga nkola wenjiriba nsoma wenkola ki bwe mbikola 2020 yonna nga ne TikTok sinaba gitegeera nyingira 2021 kyaliwa nga ngamba nti negwe waliwo TikTok koze TikTok kati nga TikTok ndabanga olaba like oba kiki nga zindaba endi awo teriiko na nnyo tekina nnyo ngamba naye wandi joinize TikTok ngamba kale njagezaako kati nentematema videos zange ziri zinakasukanga zinaterekangayo zogambe zinaterekangayo nga temambo clips bwe mbusa ku TikTok ninganda nambuza kati watandise okusa nafunyako ne ba followers abo naye kankubuulire bijja TikTok kyekintu ekize n'amaanyi gatya kuba mpulidde ogogera amaanyi kitya bw'oba otambula ku kubo wali owuddeko gwe bagamba nti uyo abeera ku YouTube uyo abeera ku Facebook bagamba uyo abeera ku TikTok kitegeera cause ekoze impact y'amaanyi owa TikTok tebagamba owa Facebook nti oba owa YouTube oba okiraba kakati yawo videos ezo nga nsula naye nga nambuuza kakati kandabe ezosuddeyo naye kyoba okola okimanyi TikTok eno ng'erinamu comedy wa mirundi ebiri cause TikTok abantu abagibeerako kubamalako ennaku ye app esobola okumalako ennaku oba okiraba buli ka video ko scrolling most of the times comedy biki buba bwasanywa kafollowinga nangamba kakati ningenda okola comedy kuliko wa mirundi ebiri waliwo asobola okujja n'ayogera bwogezi skiti ekyo nekiggwa n'ateekayo nengamba naye kale ate nze wenakola skiti oludde mbadde nkikola wano ku YouTube lwaki sikola HPA ekyenjawulo kyenajja era kisi kipya nnyo nga kyanjawulo osangayo audio ng'erimu bintu birala bagigattagatta bateekamu oluusi obugambo obusisa oba bateekamu oluusi pulezidenti waffe ng'ayogera oba oluusi Bobby ng'ayogera oba oluusi ani ne babugattagana ne interview zenkola ne ndaba nga muzikyusizza mutadde mu bifaananyi byammwe naye nga ffe aboogera nawe kennyini tusobola okussaayo ng'olina akagambo ke wayogera nga kasisa ne tukagatta mu audio eyo kati ngenda okulaba audio ezo waliwo abaana bajjanga bazikolamu bateekayo content waabwe kiraba nange ne ŋŋamba kati nkoze ntya ne ŋŋamba kati wano it's a challenge okwata audio ne ŋŋamba kati comedy gwe ngenda okukola nga ku TikTok njagala abeere wanjawulo kuki ku YouTube oba kinga omuntu wagenda wana asangayo kirala wagenda wana asangayo kirala bwe kityo ne ŋŋamba ne nkwata audios ezo ne ŋŋamba ne nsooka ngiwuliriza bimala ogiwuliriza buli muntu alina engeri gy'alowoozaamu kiraba kati mu ngeri nze gye nalowoozaamu yengeri ye creativity gwe nteeka mu ki mu audio eyo kati bwe nassaayo videos naŋŋamba kati kola mu audio ezo nenzikolamu era bwe natandika okukola mu audios nga sisaze kiripu ziri ze naterekanga okuteekayo TikTok awe yatandikira views ne zidduka 10 mutwalo gumu mitwalo ebiri abantu ne bakyagala era abantu ne batandipaka tudde abantu followers ndimba followers emitwalo nga 11 siwabi wafiza ali mu kulwana wano kyaliwanga alwana nabo ali bajja kujja ati okuba wanga ofuna ba followers kiki omukolawo ekyenjawulo okulaba nti ba followers nga bajja nabo bantu nga ffe naye asobola okulaba nti kino kirungi kino kibi
kino kimunyumidde kino tekimunyumidde kati buli muntu ku TikTok alina kyassaayo waliwo aboogera obwogezi nazanya skiti n'agissayo nga kyekimukolera ne wabeerawo oli akola audios kati nganzi mulimu abaana bakola audios bangi nange mwendi naye mulimu agamba nti ono yannyumira mu zi audios era audios okuba nga abantu bagikozeemu nga 1,000 n'ataginga notaginga ng'agisa MC Staboni gwe nnoonya agikozeemu kati agenda okugisanga era n'agiraba ta n'akoonamu osobola otya okwidentifyinga nti eno audio ejja kukola ky'oyagala n'ogamba nti kanonde eno mu zonna era nange mulimba njifiire nga neŋŋamba eno nja gisobola kusesa busesa kuteekamu buteesi bisesa kangisabule kuba kati nsobola okukola audio ng'erimu characters nga 8 era banjulira ababeera ku TikTok characters nga 8 nembazanya nga bonna nga buli omu alinako seconds ezize ate teri video yange ku TikTok ng'esussa 60 seconds teriiyo wemba njagala nkuleke mulo anti kati beeweddeyo munnange mba saagala ate nkisusse nnyo ate ontame nzisaayokko katono nekakunyumira ate noddamu n'okareplayinga oba okiraba kati audios ezo z'okolamu nosaamu creativity obuwona ekikufuula ekyenjawulo era kati audios olwobeerayo naye nga bagikozeemu bangi naye nga bataddemu creativity yenkanaki kati kyekikufuula ow'enjawulo ndaba TikTok oyo emabegakaawo ng'abayimbi bakyettanidde bapromotingako video zaabwe abawala babeera okwo ne bazizinirako bitya nawe oli omu kabapromotinze music through TikTok I'm among them promotinzewo ku music enyimba ng'ez'abantu ebiseera ebisinga ba upcomings of course era naye waba ngambye sobola gaana ate by the way ekyo it's part of it's a source of income ku TikTok by the way so buli gwendaba abali mu music w'abayimbi kyo babeera abayimbi be babagamba kusinziira ku following gy'olina following banga nneneko omwana ajja kujja akugambye nina akayimba kange wano naye mbadde nsaba okankoleremukko challenge nomugamba nzi siina buzibu just mpaayo akadata kasente bwe kati nomugamba tekiina buzibu ka audio nti wakataddeyo nomubuuza nti wakataddeyo nti nakataddeyo ngenda nkasangeyo nemukkanya akabeeyi nogenda n'okola challenge yo making sure okubanga bambi challenge ennungi kuba bambi abampadde akasente ke oba okiraba nenkajjayo nenkakolamu era tesukka kubeera comic era ina kubeera comic cause bamind comedian kati nkajjayo nenkakolamu ina part of a comic we nenkakasukayo era kati abola mwana najja nayimbira mu luyimba lw'omutungo laba ina following nene baba muwadde akasente munnange oba oluusi katugeze obanga mukwano gwe kyonna kyekiri naye nga it's a source of income kakati omuntu nomula najja nakakolamu bwe batyo nakulanga okakozeemu naye nanyumirwa so kati promotinze nnyo ne music so TikTok today obalemya bbanga kingo ogiriko TikTok eyo nagijoininga omwezi ogwokuna nga 12 2021 period eba kyali ntono nnyo olina kyogyenyumirizaamu TikTok onjenyumirizaamu lwansonga ate eraze nnyo amaanyi gange dhani ate ebirala bye nagezaako amaanyi gange ate gajjeeyo enzi gye nalowooleza ekisemba ate kati yeekoze eki yentadde kuba kuwoza abantu bantegedde nnyo ku TikTok sinza ali awo ina following ennene kuba abaana mwe bali abazirina abazikuba abazisookako n'abatazisookako nga bazze mangu naye nga I'm among the best cause okubeera mitwalo 10 ku TikTok kintu si kyangu 100k followers si kyangu wanti ate kati ffe kyatusanga nga tukyagala kyetwagala TikTok eyo esasula naye si mu nsi yaffe eno tenaba kutandika esasula mu nsi ezo ez'abazungu naye kati ate nze saakiwanyo na time kubanza sajja kimako musaala najja kuzimbirako linnya lyange kati neekanga nga ebya ssente si byendi nako sibirowooza nako era bayinza n'okubanga babasasula kirabika nga simanyi nakumanya kozi sibiriiko njagala ku entertaininga full stop n'okukoma ekyo nayagala I experience more TikTok kati giraba edduka
baana balangirako companies ez'enjawulo nga baziranga batya kati for example kankuwa omu ku bavubuka abayinza okuba nga balina following enene ku TikTok Mickey seems too funny ya Mickey alangirako companies ez'enjawulo alangirako Jobline alangirako ne companies endala awo nenga inenda nyingi nnyo so company yinzo kujja ne mutekamu akasente n'alanga olwo n'abaana abalala bangi beshimensioninze naye nga nkuwadde example obwekiraba ajja ne banalangina kuba TikTok yo views zidduka mangu ziba nyingi whereby kyanguwa video y'omuntu omu agirabe emirundi 6 newo wagirabe emirundi gumye view esigaleemu teringa ya YouTube view esigala omu teringa YouTube nti wogiplayinga booti nti view ku YouTube oplayinga emirundi 3 era views zibeera 3 ogiplayinga gumu era gusigala gumu naye abantu abagiriko bangi kati views zidduka weyabayo sokola video nga nungi mu ssaawa 3 ne bange ina 4K bugenda okuzibanga eri mu mutwalo gumu ate video yingira omutwalo gumu eba nungi kati weyabayo osobola okolako ka comedy skit nga nangirako company oba nga nyambadde t-shirt yayo ne wansi nenjitagi nga ntekako hashtags biki kati abantu abagirabye tekako ne namba y'essimu nti oba mbadde nangirako katugeze company ebadde ya furniture nenkazanya mu ngeri ya comedy skit yawo nenkakolera mu audio nentekako ne namba y'essimu okiraba so wewe mutunulidde ofuna mu TikTok kitagisa ki okujoininga TikTok eyo kugijoininga no si kizibu nga noona joininga social media apps endala zonna nga Facebook biki tejja kusaba amanya biki naye ate kati bagigonza namukuba osobola ogi opening up with Facebook osobola ogenda ku TikTok onala join with Facebook nekyanguwa eri account neyesinkinga bwesinkinzi muli noba ng'ojoinize TikTok osobola ogibeerako nga totekayo videos naye ng'olaba bulabi engeri gye bazikolamu then oba osobola n'okussaayo content oba ng'oyagadde kuli abaana TikTok eyo ate ovaako yaki nga ndeze mmalako speed gyerikoza eryedduka giraba edduka etambulira ku speed yawa eya TikTok yansukka ate naffe eya YouTube yatusukka biri awo buli omu alina wasobola okussaama terina lwakuba nti TikTok ye social media app erimukko katugambe empisa tosobola kuteekayo video ng'ekanga abantu nga ya buseegu ng'oba yennyamiza omuntu kizibu era oteekayo video nga ya buseegu bagigaana bagamba this activity is not smart bikoze bitya video notagiteekayo obanga osmokinga bagigaana bagala bintu biri decent obanga bisesa something like that ate nyambala olinga ayambadde obuntu okujjako ng'oli bwereere esobola okugaana aweegaana kuba ebeeraba nti oyina naye abagimonitaringa ssebo ate gwewayolaiko nga yeeyambula kati ukasoteka ekintu kyonna nga nawe nolabira ddala tekisitaza terina buzibu nakyo TikTok tebadde nnyo oba si abaana nnyo b'amasomero tebazzeeyo nga leka audience yesaze kiri kitya kati audience yesazeemu lwa nsonga era abasinga okugirerako wadde baana basomero naye era stiru n'abantu abakulukulumu bagiriko kubeera otambula mu kkubo nagamba nti oyo TikTok stubborn ngaakwewuno gayi kale ate omwami ng'ono TikTok ate yagitegeereddewo yes views zeesazeemukko naye ate ekitugaana genda maaso lwaki osuwa oba osookoddeyokko ku ssomero naawe compasating etime eno ebanaddira erudde neera ku ssomero wakyo neesibyeko nnyo kabitonire submission ye about school gwenga olaba ebintu n'ebyokusoma ebyo ne wooli today newendi today I think otandise shining on TikTok then tukiisemu ne line y'essomero gobira bwoti kati ku ssomero n'essomero sibbi kozi kati level gye ndiko katukitwala nti ndi wa university saawa yonna nsobola okuva nga mmaze gundi ki lecture nengena nenkola ki ne starting up nengena maaso ne TikTok yange obokira ne kati abaana abamu bali mu boarding schools bakola ki era account zaafe bajjeko essimu zaabwe ne baddayo bakola ki ne baddayo ne basoma naye kati ate nze mukama nyambi ngenza okugijoininga nga already levels ziri ezisinga okuba enkakkali
zi primary level, nursery level, secondary level nkoze ki nzimaze. Kati level gye ndiko budde bonna mba nsokola kyenjagala. So anogamba nti kansoke let me run the comedy industry. Budde bonna nja kujoininga university kuba kati level etakuteeka ku pressure. Kati kicho sikina mbuzibu. Anytime I will go back to school. Kati right now I'm still running the comedy industry. So mu budde buno nga bannammwe be mukola ebintu bino abamu bagenze ku ssomero biki bye weetegese okukola nga abamu bagenze ku ssomero okozesa ku kifo ku time eno nga tebaliiwo okozesa ku time eno nga tebaliiwo era nja kukolera ddala ekyo kye mbadde nkola buli lunaku kozi sina kye nja kukyusaamu nja kusigala nga nteekayo content wange ku TikTok nja sigala nga actor era bwe banaaba bagudde ebivulu I'll do the stand up comedy. Nja kusigala nkikola nja kusigala nkola ekyo kye nteekeddwa okukola sijja kuwummuzaamu. So besides comedy, TikTok, acting, okuyimba kwalemera. Ndeka nene ebizibu byange. Buli omu alina waago. Bali eddoboozi ly'okozesa ku microphone ng'oyogera lye liswanwa. Nedda ssebo si buli wamu nti bagwirawo eddalu. Okuyimba okuyise kugwa ddalu. Si buli wamu nti si kugwa ddalu. Si buli wamu nti buli omu alina Katonda we yamuteeka. Tojja genda ddala ogwireko mu studio olw'okuba owulidde nti olina fame mu comedy oleeta akaboto oyingire. Waliwo abakisobola. Waliwo kyegezezaamuko. Ndeka. Sisobola. Ninga waliwo abakisobola kati for example Rainy is a comedian naye akisobola and is a good musician. Kakati nze nabesinga wano wensobola mu comedy si kusooka kugusa wenjagala okugusa wensobola awo kusesa abantu full stop wenjagala okubeera saagala ate yenabina njagala awo wemba nteeka amaanyi omanyi concentration concentratinga ku kintu ebiseera ebisinga tokifunamu olwawo kukifunamu naye agwiridde ebinja afunamu mangu naye ate ayinza obutabimaintaininga byonna gye bujja mu maaso eyo naye ate nze nja kulwawo kifunamu naye ate nja kifunamu nnyo ate mu maaso eyo nsigale nga ndi ku ekyo nga naye oba onzukusiza mu tulo nkusesezaawo oba okitegeera saagala ate onzukuse mu tulo ate nga yeyimba ate naye oba onzukusiza nga nkusesezaawo nguweerawo ng'oseka ng'ogweri nga nze nkuviira nzira ku mulala. Accounts ze bakunoonyezaako ku TikTok n'ebisigadde zibeeramu mannya ki? First gundi platform esooka TikTok MC Stubborn. Ekigambo Stubborn nga weekiri STUBBORN MC Stubborn ojja kuba onfuna ku TikTok. Facebook ojja kuba onfuna bulungi era nawo MC Stubborn. Bw'ogenda ku YouTube oteekamu Almagic Uganda. Almagic Limited. Ojja kuba onfuna. I'm managed under Almagic. Salorens. Big up to you. Ojja kuba onfuna. Ojja kuba olaba stand up comedy yenna. Then neya Station and the House Girl. Nako kuliko mwendi. Bazozanyanga mu Station and the House. Mu Station and the House Girl mukazanyako kubiri nzanyanga mutabani we bampita Mukisa. Mutabani wa Station. Era oyinza osanga abamu mu TikTok bakomendize mu Mukisa kati atabimanya ayinza okulowooza nze Mukisa ebyaddala naye nga it's just skide mukazannyo. Gwe mutabani wa Station. Nze mutabani wa Station era Station ye maama wange. Mukazannya kako wakasanga otya nga Station ye maama. Nakasanga nga Station ye maama ate nga si kabi kuba ayogera. Alokopya kale tugero kigattagattamu nga nange ndi mwogezi embwa ezaalambwa ne batumakingisa naye nga kijja gatta era Almagic Uganda kyesumuludde 222. So oyina a registered challenge before nga tetunnakuta ekikusoomozeza on the way ng'osindika career yo? Ebikusoomozera munnaye bibaamu tebibulayo bwe bityo data oluusi abuzeemuko oluusa abantu bingi bakwanza saagala kale kwogera nnyo binsoomooza saagala mbyogere saagala engeri gye namanyira okusesa ennyo abantu okukiseera okubeera happy saagala ate saagala olera vidiyo yange nanga
kale bambi abono n'omulenzi ku byayayogera njagala agirabe musese full stop saagala amanye nnyo challenge saagala bambi amanye nnyo challenge zange njagala awulire buwulizi ssanyu ngala video zange ngaleme kundowoleza nti mbona abena saagala alowoleze nti nyumisa kyemba njagala kyabakomako kyenjagala ekyo. Okay, so Stubborn tugenda kubanga tukuta ofaananamu oyo Guy Mikera simanyi kisoboka kituufu tufaanaganamu enviiri twakola zizino yansanga n'enviiri zange sebo tewali yakoppa mune just tosanga weesanzi nga tutomereganye mu kifo kyekimu nga onatambula mu kizikiza neweekoona n'omuntu gwe ng'onfaanana so ekitewe kiri. Okay, so Stubborn MC gwe tubadde naye okuva ku TikTok, Station the House Girl, buskiti obwenjawulo, comedy, stand up byonna bikola ate nga n'oba MC osobola okuhyping up party n'enyuma parties by the way birthday parties bwe butyo buto tompita ku mukolo bambi ye gy'amakanzu tompita bakuyita ku birthday parties bwe butyo house parties amakanzu gagana mu ngwezo lwaki kutuuka teri size yo saagala ate nyambala ekkanzu wagaye nti ate nyambala ekiteteeyi ky'abagole kuba sinza ali awo alina kahayitika ekkanzu naye n'abato balina amakanzu naye basobola okutunga ate nga bantu lwaki mba nyambala ey'abato njagala y'abakulu buli kimu gweyagala kweyita mukulu bwe buzibu kyekikuleetera n'okubeera ng'ate ogoba bikulu kale byonna nga bibiri olina bweyagala otumirako ojja kumpa akakisa kano ntumira abantu bano wammanga tumira ku Sir Lawrence CEO Almagic Uganda yes nentumira ku Hajat Station Mayanja kutumiddeko nnyo mami wange omulungi nentumira ne ku musajja abeera ku TikTok kamera yange Dean Stewards oba tumuhimbise Dean ate nga ye editor owa Station House Girl nentumira no ku musajja ali abeera ku kamera yange ya TikTok Latiel oba Latif baagala nnyo nentumira ne ku Rama la boss kwagala nnyo ne bakyali bange bonna benkola nabo ku Mini Price Johnny Waswa Kasimu chakoleke male ya abantu bange Waswa Jay Wizi mwena mbatumiddeko nnyo mbagala nnyo yes era okyesiye kwale yanchikwera bisi sebo kutumidde Davis ezo sati zoyambadde nzitunda ku Mini Price byenkola ebyo ntunda ngoye kawerere mushiji oyagaza ki omusajja oyagaza ki kale tubatadde baganda baffe amwe bali kutugoberera amwe bali kugoberera Mboozi amwana MC Stubborn mu supporting ekikulu kya byonna kwe kulaba nti abasajja nga bano omwana ngono muvubuka ngono wadde tayagala muyita muto abavaayo mu byonna bye bakola so Stubborn MC agwe tubadde naye nze lujja Katonda abankuumire so njagala oyongere okukubira abana Uganda ekifaananyi ku onyikize ekintu oba omugaso gwa biodigest eno ddala omuna Uganda ali yayongera omumanya engeri gyemuyambamu kakati biodigester eyina emigaso mingi nnyo okusinziira ku erigundi yaffe enkadde. Omugaso ogusooka biodigester ya layisi okusinziira ku erigundi yaffe enkadde bayo ya layisi nnyo bakasitoma betukoleddeko ekyo bakiweerako obujulizi n'abalala batukubiddeko bakiweerako obujulizi ya layisi nnyo okusinziira ku eri yaffe enkadde. Ekyokulala etwala ennaku ntono nnyo okuggwa ejja kutwalira ennaku wakati w'olumu n'ennaku 3 ebeera emaze okukola ki okuinstallinga wano ng'ekisigadde mpozi kutambuza pipe drainage tumuyita drainage work kutambuza pipe okuva mu nju paka ku system wano naye nga ogiinstallingawo kikutwalira ennaku ntono nnyo. Ekyokulala naddala bannaffe abali awafunda n'abo bennyininyini abali awagazi lwansonga nti tegendako kisiraabu kino eno kyewalabanga oluusi kiriko fuuti zaakyo 15 ku 2 kiba kisse space nnene nnyo. So ekirungi kya biodigester tugenda kuzzaawo ettaka lyawo nga we twalisanze ettaka liddawo wafuuke muswetwe nga kyabadde. Omugaso ogw'okulala space yo ogisigaza nkino olw'okuba nti tubiseewo bulungi ettaka ne liddawo nga lyabadde kebe emmotoka yo okola ki
ogiyingiza n'ogipaakingako kungulu ekitali kweri gundi yaffe nti twasimangako twateekangako kisiraabu nga gundi eyo ekifo ekyo kiba kikoze eki maybe okyolezaako naye wano eno obiseewo bulungi ettaka peeva zo zigendako omuddo gwo ogusimbako pasikalamu gwe njogerako sisitemu ng'eri eyo bali bajja babuuza gundi yo eririddawa naye ng'eri wansi eyo waliko pasikalamu oluusi oyo opaakinganako emmotoka yo ekyokunuunwamu ekyo okunuunwamu tenuunwamu tukiyita no emptying tetunuunamu mu biodigester pozi nga etwagambyeko just mayinja gegeetaaga service eyo mudda oluusi nga nawafadda n'abaana be balikola ki be baliga service nga amayinja naye nga yo tenuunwamu nga olaba gundi yaffe eri enkadde nti nno emyaka giba 2 3 ojja kujja okole ki onuunemu atwetaaze ojja tusanga Kamwokya tuli plot 45 Prince Charles Drive gye tusangibwa enamba z'essimu kanziddemu Airtel eri 07017669992 n'endala MTN 0789224230 n'ennamba zaffe endala tulina ennamba nga 3 zonna weeziri wansi awo zonna osobola ozikoonako oba WhatsApp oba ki oba ojja tutuukako tukwataganye. Nze Kisitu Emma okuva ku Kisitu Electronics. Kisitu Electronics tusangibwa kwa Nifa Towers. Edduuka liri namba B228. Ekizimbe kirinaanye Yamaha Center mu paaka enkadde era oba oli ku dduuka paaka oba ogirengera wano wansi. Tutunda ebintu bingi. Tutunda sola okuva ku $10,000. $10,000 tukuweerako charger ne tukuweerako amataala 3. $15,000 tukuweerako amataala 4 radio ne charger yaako. $30,000 tukuwa amataala 6 ne tukuwa radio ne simu ne charger. $75,000 ye banneneko ebezimbyemu kopa ne bannene ne battery nene tukuweerako okuva ku TV inverter regulator amataala 6 ne tuba ne $85,000 okutukuweerako size 19. Size 19 ebesingawo ku 17 obunene etukuweerako pane banneneko 85 battery ne tukuweerako 65 ebanneneko ne tukuweerako size 19 ne tuteekako waya amataala 8 buli kimu tukikuteerako okuva ku balubu 8 radio charger ne tuba ne $98,000 eba ya amataala 8 tukuweerako size 22 eya TV ne tukuteerako flat iron egolola ne tukuteerako radio ne charger ne tubaayo n'eyakakadde akamu $10,000 eyo yo tukuweerako size 24 eya TV ne tukuweerako flat iron egolola ne tukuweerako radio emu ne charger ne tuba n'eno esingako ku ndala zonna ebeere ennene ddala tukuweerako TV 32 ne tukuteerako flat iron ne tukuteerako radio ne tukuteerako charger ku kakadde kamu kitundu. Wabula items ezo oba mazo zigula ku Kisitu Electronics tewali kyoddamu kusasula okujjako ng'otute items zo ne bakuteerayo. Tulina amasimu ga waterproof. Amasimu ga waterproof gali Japan used ne gaba amasimu malungi nti yo ne webegudde mazzi tesobola kwonooneka eba ngumu. Obuma bw'emberenge tulina akawuma akasookerwako $30,000 ne tuba n'akawuma akaddako ne bonna mota ngumu ne tuba n'akawuma akaddako $45,000 ne tuba n'akawuma ak'$55,000. Tulina fridge z'awaka okuva ku buno obutono bw'olabye obo bonna okuva ku $36,000 45 okudda waggulu zonna fridge zikola ki weeziri. Tulina ne deep freezer oyinza okubeera ku kyeyo abakyala babeera ku kyeyo amazima gali nti nga sente zo zifuna ng'oyagala zizaale naye nga tumanyi kyakolamu osobola okutuweereza ssente oba n'ofuna omuntu gw'otuma najja n'asasula fridge yo either n'ebeerawo ku dduuka ffe ne tugikuumira ne tukuweereza receipt yo oba n'otwala fridge yo buli lunaku n'oba ng'okola ki ng'ofuna ssente. Tulina flat screen ezo ze tulina okuva ku $20,000 layisi okuva ku $20,000 $25,000 okudda waggulu naye nga size zonna weeziri. Osobola okuwawuka price akatonotono kuba tutunda price yaffe mu katale ffe balina price esinga okuba ennungi. Kalonda w'amasannyalaze yenna okuva ku pako blender radio woofer
rice cooker, byonna eby'amasannyalaze weebiri. Atwetaaza ennamba y'essimu eri 0708 88 88 84. Enamba ku WhatsApp kweri osobola obuuza buli kimu ky'oyagala ne tukola ki ne tukuddamu. Ku Kizito Electronics tukwatibwa ku muntu wa wansi. Osobola okujja ng'osasulako mpola mpola nga wotwala risiti zo womalayo n'okola ki n'otwala. Tetukuwa bbanga kuba buli omu alina enfuna ye. Bw'oba osobodde okusasula omulundi ogumu kiri beta. Naye bw'oba tosobodde sasula mulundi gumu osobola okusasulako mpola mpola bw'omalayo n'okola ki n'otwala.